Nali manyi byaggwa nti abatali basiraamu tebalina kuyimirira mu layini mu swala. Bagiremezaamu which would be okay okugiremezaamu okusomesa abasiraamu kyeki ekirina okuba ekituufu n'ekitali kituufu. Naye kye neebuuza, irimu eno yafulumya ejjo mpya, lwaki irimu eno eyitimuse nnyo nga Bobi Wine amaze kuyimirira mu swala? Emabega yonna irimu eno yali luddawa. Seeka temubaamu engerigeri. Seeka omu ku basseeka ab'empa ekitiibwa yatuuse n'okuyisa fatwa naga bwe tutuuka mu swala bayimirire ebbali tebajja naffe mu swala. Ningamba Seeka ogenda kufulumya bameka kuba ekigambo ekiyitibwa obusiraamu tuyina abantu nga balaga basiraamu naye nga si basiraamu. Baganda bange abasiraamu njagala wano tuwulirizeewo nnyo era tuwabuliŋŋane mu bitiibwa kuba ebigambo by'obusiraamu si byakuteebereza naye nga balina enjala z'enkoko mu waleti zaabwe. Ekyo kyokka kikufulumya mu busiraamu ekyo ga nti okuteeka enjala enjala mu waleti nti enjala zikutakulire riziki. Ekyo kyokka mu tawhidil uluhiyya kiba kikufulumiza obusiraamu. Naye abo tusaala nabo. Kati Seeka nenkubuuza oba ogenda kufulumya bameka? Ayinza okuwa ekigambo ekigamba nti abo si balwatu, nti oyo obusiraamu abatali bulimu nti walwatu, naye oli si musiraamu walwatu. Njagala nkuzeeyo mu Qur'ani mu suratul Baqara ku ntandikwa yaayo. Owekitiibwa Allah yatugamba nti wa minan nas man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin, nti ne mu bantu abagamba nti bakkiriza wa minan nas, ne mu bantu man yaqulu amanna billah, mulimu abagamba nti twakkiriza Allah, ng'obalaba nti musaala nabo ekirevu kiwanvu kiti, ajula kikuba kikalu, ayina sigida ndoddo, ekanzu ayambadde snow white yonna njeru. Allah yamaliriza eri agamba nti wama hum bimu'minin, wakati mu kubeera ebyo byonna musaala nabo musiiba nabyo tebabangako bakkiriza. Ezo aya Allah owekitiibwa yazissa ayogera ku bannanfuusi. Njagala tugende mpola baganda bange abasiraamu muwulirize bulungi. Allah yazissa ayogera ku bannanfuusi. Njagala weebuuze nnyo kye bayita obunnanfuusi kyeki. Kye bayita obunnanfuusi huwa idharul iman, kuba kwolesa bukkiriza. Omuntu eno sigida agirina, asaala, asiiba. Wa ibtanul kufura, na kukweka butali busiraamu mu ndeeri. Ezo aya Allah yazissa ayogera ku bannanfuusi nti mubeera nabo nga muli abasiraamu bannammwe. Kati lwaki ndeese aya eyo? Seeka ayina wali eri waagambye nti abatali basiraamu weetuuka esswala badde wabbali. Tetukirabangako omubaka ng'ayina baatadde wabbali ate nga ku mulembe gw'omubaka omubaka sallallahu alayhi wasallama yali amanyi abannanfuusi, era nga Allah owekitiibwa tannamujjulula. Abannanfuusi abo yababuulirako sahaba gwe baali bayita Jaafar. Okawulira bulungi nti abannanfuusi babeeranga mu bo idharul iman, nga boolesa obusiraamu, wa ibtanul kufura, naye ng'obutali basiraamu buboolesa eri munda. Naye owekitiibwa sallallahu alayhi wasallama teyabafulumyako nti mudde ebbali newankubadde yali abamanyi. Kuba Seeka ali ayinza okugamba nti oli tajja n'asaala nammwe olw'ensonga si musiraamu wa lwatu. Kati bano si balwatu. Omubaka sallallahu alayhi wasallama yali amanyi abannanfuusi aboolesa obusiraamu kungulu naye nga munda si basiraamu, era n'ababuulirako sahaba gwe baali bayita Jaafar. Lwaki bwe twatuukako mu swala mu byafaayo byonna by'otunuulira toyinaayo kyafaayo ng'omubaka sallallahu alayhi wasallama nti abannanfuusi abo yali abamanyi nti kungulu boolesa obusiraamu naye munda nga balina obutali bukkiriza? Teyabassaako wabbali nti temujja kusaala naffe. Kati Seeka oba obijjawa olwaleero okujja okutugamba nti atali musiraamu bwe tutuuka mu swala yaffe addeko wabbali, ng'omubaka bwe yakikola ddi? Ng'omubaka bwe yakikola ddi wakati mu kubeera nti abannanfuusi yali abamanyi? Nakunnyonnyodde kye bayita obunnanfuusi idharul iman, kwolesa bukkiriza, wa ibtanul kufura, nakubeera na butali bukkiriza busiraamu mu ndeeri. Abo Omubaka sallallahu alayhi wasallama yali abamanyi, yababuulirako sahaba gwe bayita Jaafar. Bino Seeka temuyinza kubanga temubimanyi. Kati abo abannanfuusi abo abataali basiraamu mu ndeeri ng'eno boolesa busiraamu ng'Omubaka sallallahu alayhi wasallama abamanyi, teyabagobaako mu swala, yabaleka. Era yagenda okufa nga abamanyi nga babuuliddeko sahaba ogwo Jaafar. Kati Seeka njagala ombuulire gwe wawojja okutuga nti atali musiraamu bwe tutuuka mu swala dde ebbali. Baganda bange abasiraamu ebintu mbyetegereze. Ebintu by'obusiraamu si byakuyiiyayiiya, si byantegeerayo, si bya fiiringi. Kiraman katibini, bigambo biwandike mukompe yalinga ebintu ebyo. Ombulira omuntu abajjawo obuyinza obugamba nti atali musiraamu bwe tutuuka mu swala dda wali wabbali. Baganda bange abasiraamu
tofuuka ekikemo tofuuka ekigezo okulungama kwabalala nga muleeta ebintuntu ebintuntu ebiyiye obusiraamu si bwakuyiiya obusiraamu tubujja ku mubaka bwe tubanga omubaka abannanfusi yali abamanya abeefuula nti basiraamu nga si basiraamu nga tetwamulabako era tetuyina mu byafaayo byonna we twali tulabye nti omubaka sallallahu alaihi wasallama yagoba abantu bonna mu swala gwojja kumbuulira wa wojja tofuuka ekigezo ku kulungama kw'abalala simanyi eyo irimu yammwe gye muzze nayo oba yakafulumya mpya mubadde mwagize